Twagendangayo mu office ya Musumba Fridays okujjangayo ki. Nze me personal I would go for my transport every Friday facilitation. Actually fenna. Facilitation zaweranga sanga 9:10. I think it was a Friday. Yajja na Kaleesu ne obaka amugwako bugwi. Ane by the way. Makula yayinanga ekintu kimu nga tayagala muntu amanyi. Oh guga bobo manyi temukwatagana. Ti Makula tosuula kintu kya Pastor Bugingo. Yeah. Afubye nnyo yatoba nnyo okuzimba ekintu kye yali awulira mu nti njagala radio, njagala TV. Era nina bwe yabuuza omuntu n'amuga, "Are you stupid?" Ochageera yabuuza kumpeo yali Sue anti Sue mukazi watu. "Are you stupid?" Kale bingi byazaakola mu eyo kyongo olabira da it's very unprofessional. Era nze nina lwe nagamba hashtag yaffe eri free bin. Free bin? Yes, so free bin. Twagala ateebwe because kyekiriwo essaawa zino. Yeah, kyetwagala kyokka bambi naye afuna eddembe muntu akkirizibwa okubanja waba yali abanja oba byonna bye biri nga but I think he has a right to his freedom.